Nze n'emyaka 8 ndi kumpi kugenda mu ggulu. Waliwo omuntu afa n'awummulwa ng'ensi egenda kussa ku kikkowe nga Uganda egenda kumira ku mukka. Yegwani agambye nti buli afa agenda mu ggulu. Abaagala ennyo eggulu bw'afuna omusujja yakeera mu ddwaliro bamujjanjabe. Webuzibidde ng'ekiri e Masaka kifumba mutuku. Emukono enkya President Robert Kyagulanyi Ssentamu Tembo kimaze okubeera nga kikakasibwa ono agenda kubeera nga mukwano gwange atalaga ebitundu bye mukono kakati n'akatambi konna nkakuleetedde. E Masaka omubaka Mathias Mpuuga byasiba bimaze okubeera nga bikutuka mu Parliament akasatiro keeyongedde abanoonya emikono Honorable Theodore Ssekikubo ebigambo byonna mbirina mukwano gwange ampuliriza. Omubaka wa National Unity Platform amanyiddwa nga Honorable Sewungu ebigambo si birungi ampuliriza mu kolunaku olwaleero kyokka nga ne Golodi abizadde ebigambo bino mukwano gwange ampuliriza kwogatta ebyakabaka gye bungedde olunaku olwaleero byonna ogenda kubeera nga obifuna ku mukutu EKTV Eke Masa Natuleda emabega w'omuzindalo tuberenga mukwano gwange ampuliriza tutolontoka mu nsonga eno tuberenga tujanja ensi egitegeere kubanga wano otwolekedde wandiba abazibu ddala kankusabe n'obwombe fuvire no soko jimpere ekigalo ng'enkola yaffe bweri ate bwobanga oli mpya osubscribinga ku mukutu gwaffe okonekadde tewerabira olwo video zetteekayo ziberenga tezikusuba kaakati nno mukwano gwange ampuliriza olunaku olwaleero ketwolekedde Kazito Mukko ogenda kubeera nga okawulira naye nga munnange tewerabira nti e Masaka lunaku lwakutaano bannamasaka ogenda kulira ebigambo ampuliriza bukyalubanga lwa Mindi Mathias Mpuuga kamazedde okubeera nga kaggwamu kaakati nno nga bwe nakunyonyodde nti President lunaku lwaleero omanya lunaku lwankya emukono agenda kubeera nga alumba era nga munnange emitiyana zijja kubeera nga ennaku z'omwezi 4 era tubeere nga tulumba kaakati bannayuganda mwenna okuva ekumpi n'ewala muberenga mwetegekedde enkyukakyuka ezo kubanga tuwamazedde okubeera nga tutuuka ku nzikiriziganya ne poliisi n'amagye bonna ababadde balemesa kakati bamaze ne bapondooka kakati nno mukwano gwange ampuliriza sigenda kubeera nga nkuluyisawo nnyo olunaku olwaleero katandike mu kayimba kano akabanja Ssaabasajja Kabaka tetugenda kuzikiza twagala kabaka waffe. Unto my king Leonard Muwenda Mutebi owokubiri zenjagala kabaka wange zenjagala kabaka wange zenjagala kabaka wange jakumusaba obutakoa maigo bulimba twabubuse najindo mwami we yalaga waye jagala kabaka wange jakumusaba obutakoa maigo bulimba twabubuse najindo mwami we yalaga waye mugolokoke kati tufungize nebwakuba kufa kati tulumbe mugolokoke kati tufungize nebwakuba kufa kati tulumbe omukadde n'omutole katulumbe tusabe Katonda kulembere zenjagala kabaka wange zenjagala kabaka wange nebwakuba kufa zenjagala kabaka wange jakumusaba obutakoa maigo bulimba twabubuse najindo mwami we yalaga waye tuli mukabisi nga bamuta bwetusirika manya tugenze tugamba kubira nga muce bakolindibwe ng'abantu abo abalina emitima egy'obutuusa mukama babe nga bafalaawo tetuliddamu kubalaba nateya zenjagala kabaka wange zenjagala kabaka wange jagala kabaka wange zenjagala kabaka wange zenjagala kabaka wange maigo bulimba twabubuse najindo mwami we yalaga waye nkugambye mu mbeera yonna oba tutya kasita tubeera nga tukola President kyatugamba nti bwe kuba kubanja kabaka tumubanje tuli baddembe nga bwe twagala kasita tutavuma muntu yenna kaakati Mayiga twagala kabaka waffe mukyala Najjinda Silivia twagala kabaka waffe yalagawa kubanga naawe kikakatako kubanga oli mukyala omutuufu maama waffe owa Buganda maama azaala ffe Abaganda mutaata Ssaabasajja Kabaka kati kitaffe tumubanja yalagawa kati wulira bigambo bibino bya President Robert Kyagulanyi Ssentamu Tembo ampuliza byetandise nabyo okawungeza akolwalero ono atunyonyola ensonga nga bwe zigenda okubeera nga zitambula okuva ku makya katambi akasose nazemba nyonyola enkyukakyuka mu bigambo bino nga bwe tugenda okubeera nga tutalaga Uganda okutandika n'olunaku olw'enkya kati ka President asooka bituweko katono nnyo tutolontoke omulundi gumu nkubuulire Mathias Mpuuga atandise okwavula ebigambo si byangu naye ono
awedde kyokka ne bijirwa eri mu Eastern naye kifumba mutuku mbwamaze okubeera nga akola ekibiina ekikye mbwalwanyise Mwami Kyagulanyi kakati ogenda kubeera nga obiwulira bambega bonna tumaze okubeera nga tubazuula bambega bonna tumaze okubeera nga mukwano gwange tubategeera. People power, our power, our power, people power. Banange mwena abanachagwe abantu b'emukono abantu ba kubira ddala Nkoko Njeru Kisoga Buyikwe yonna mu Bukunjanyi n'essanyu okubategeeza nti oluvannyuma lw'okutulemesa n'okutukubatiya gaasi finally poliisi ekkiriza obutatataganya tukole entukuŋŋaana zaffe mu ddembera nga bwe tubadde tukola. N'olw'ensonga eyo nyina essanyu okubayita olunaku lw'enkya mwenna abantu b'emukono tusinkane awo emukono tuwayemu twogeremu naye mu ku nsonga ezituleeta kwe kubazaamu amaanyi n'okubajukiza nti tetwapowa tukyali ku struggle y'okununula eggwanga lyaffe. Okuvaayo okwo gwe ng'omuntu kiba kikulu nnyo oba otulaze nti oyimiridde naffe yambala ovuloyo oba kakalaka akamyufu obeere wa mpisa obeere wa ddembe. Mbakubiriza mwena abajja mu nkuŋŋaana zaffe mubeere ne discipline mubeere bakkakkamu babulwe kye batuteekako ekibi awo tujja kusobola okugenda maaso nga n'ensi yonna eraba nti tuli baddembe. Mbeesunze okubalaba olunaku lw'enkya ate abaana b'e Masaka ku Friday tubasalako mwenna tubalinze gwe atasobodde kubeera naffe kale tusobola okuwubirako ku kkubo oyinza n'okukwata akamyufuko oba kale kaakati no tusimbudde kasita video omaze okubeera nga ogiwa ekigalo ampuliriza kaakati ebigambo bibino mwenna babadde beebuuza ababaka ba National Unity Platform baasirika nnyo ku nsonga ya Mathias Mpuuga ono eyabba miliyoni 5 lwaki baasirika kaakati bigambo bibino bimaze okubeera nga bizuuka ampuliriza binene ddala era okusinziira ku bigenda mu maaso omubaka amanyiddwa nga Theodore Ssekikubo ono ababaka ate aba opposition batandise okubeera nga bamweka okukola kati wulira ebigambo nno bano nga bulijjo bavumirira obulyake obukenuzi n'obuli bw'enguzi kati obungedde olunaku olwaleero nga babaka bali kuludda oluvuganya gavumenti ampuliriza naddala abo ekyewunyisa abali mu nuupu ampuliriza kikuba enchukwe bano bamaze okubeera nga batandise okubeera nga ate badoojinga n'okubeera nga baddi campaigninga ekikolwa kino Honorable Theodore Ssekikubo kye yavaayo n'agamba nti anoonya emikono 177 basobole okubeera nga bajjamu obwesige Mathias Mpuuga ono ne banne kati wulire ebigambo bibino ababaka abali kuludda oluvuganya gavumenti bangi bano njagala okimanye nti ono Mathias Mpuuga oyabeera leader of opposition yafuba nnyo okulaba nga abasendasenda n'okubeera nga bateekamu ebigambo n'okubeera nga balaga nti bamaanyi nnyo basobola n'okubeerawo nga yiye president ow'ekibiina nga Mwami Kyagulanyi taliiwo wuliriza ebigambo kati bano bangi bali akamwanyi ne babeera nga bakkiriza musajja ono Mathias Mpuuga ne bagula ideas ze ne balowooza nti yenkomeredde kati olunaku olwaleero Theodore Ssekikubo yavuddeyo n'awayita ababaka bonna bali kudda oluvuganya n'abagamba mujje tuteeke emikono ku ndagaano eno oba ku kiwandiiko kino ekijjamu abantu bano obwesige ku bwa commissioner kati abaka bali kuludda oluvuganya gavumenti bano bangi bakkiriza Mathias Mpuuga batidde nti banateeka emikono gyabwe ku lupapula luno Mathias Mpuuga n'abalaba kagenda kubanga kaweddemu ate nga bamukigambibwa nti abazze abateekayo n'ekyoja mu miro nga abatega ekyoja mu miro kaakati nno ate bano be bamu bali kuludda olw'onyigirizibwa olw'abantu beeraliikirivu bagamba nti bwe banaasoma lisiti eno ng'ate era tebateekako mikono ekibiina kya National Unity Platform kibatunuliza amaaso abiri buli atataddeeko mukono kino kiba kitegeeza butegeeza nti owagira obuli bw'enguzi owagira obukenuzi onyigiriza munnansi kati kino nga kitegeeza nti mu kalulu akaddako 2026 kaadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform Maneya ne Emmye era bannayuganda bajja kubeera nga babagamba lwaki temwasayininga oba ddala mwagenda mu parliament kuvumirira nguzi lwaki temwasayininga kyokka nga bano bagamba banasayininga Mathias Mpuuga babadde bamukkirizamu nnyo era nga bano abamu batambulira mu kimu nga ye kaakati banasayininga emikono ajja kubabuuza lwaki musayininze kaakati bano kibasazeewo okukola kwekweka bwekwesi era kigambibwa nti bano abamu ne ku parliament tebakyajja mbwe bajja tebeesembeza Theodore Ssekikubo beebalama ne kamera kakati ebigambo binene nnyo bano baba nga tebakolera Mwami Museveni era nga tebagenda kuweereza bantu bakoleraani bwe baba tebakolera ku kibiina kyaffe ekya National Unity Platform n'ennono zaakyo okulwanyisa
obuliisa obukanuzi n'obubbi abantu bano bakuliraani abantu bano bakoleraani kyetwebuuza ulira akatambi kakano ebigambo nakugamba nti mbikwata nga bibiri nembikunyonyolera ate nemala nembikuweereza nako naawe n'obyowulirirako nga tebiri mu ddoboozi lyange ku mukutu gwa EKTV bannayuganda mwenna abali e Bulaaya mwenna mwebale nnyo okubeera nga mutugoberera ku EKTV naffe tuyama okubeera nga tubawa amawulire buli lunaku olukya ku nsi kuno bwe tunaba nga tukyasobola okubeera nga tussa ng'enkuyege zikyatukubira enduulu nti bangi ku babaka atuuza ku ludda oluvuganya gavumenti basajja battu ne bakazi battu bakyali awo bikyabasobedde batidde okusalawo ku kiki kye bagenda okulabika nti bakola jjukira nti mu kaseera ng'akyakulira oludda oluvuganya gavumenti mu palamenti Mataasi Mpuuga Nsamba ababaka bangi ku ludda oluvuganya gavumenti baali bamukkiririzaamu era nga bamuwa ekitiibwa nti newankubadde nga bino byonna bibaddewo basajja battu ku ludda oluvuganya gavumenti ababaka nti mubasaasire babadde baasirika nga tebaagala kulaga ludda nga bangi baasirika baakona bwe bati nga tayagala kulaga nti awagira ekyakolebwa komishona ate nga tebaagala kulaga nti bawakanya enteekateeka ez'ekibiina ekya nuupu kakati kwegamba nti nga bali awo nga mpale z'aba 7 mpanvu si mpanvu nyimpi si nyimpi nga bayekwese kakati kitino amuli galaga enswere etugamba okusinziira ku ekyaleeteddwa musajja mukulu Theodore Ekikubo kiba kirabisa ababaka ku ludda oluvuganya gavumenti abaava bo ne bagamba nti mu bino byonna bagenda kubeera Newton kakati nti ono kiyaleese kibakoze bubi okusinziira ku nswera getuleetera mu corridors za parliament nti Sekikubo kiyaleese kibakoze bubi nnyo kubanga balina okulaga nti aidha ova mu mpuuga ogende ne nuupu oba ne oludda oluvuganya gavumenti oba osigala oli wa mpuuga kale bagamba tetwagala kusalawo nga batidde ebinza okuddako singa ogenda maaso n'okuba nti oteeka omukono kwabo abagoba mpuuga ne banne kitegeeza nti Honorable Mataasi Mpuuga omuvuddemu n'abamukkiririzaamu obaguddeko olutalo ate singa ogaana okuteekako omukono singa ogaana okuteekako omukono kitegeeza nti obuli bw'enguzi obukkiririzaamu bw'oba wa nuupu ekibiina kya nuupu okiriddemu olukwe lwaki wandibadde ogaana okuteekako omukono ng'ekibiina kyalaga nti ensimbi ezo ezaweebwayo nguzi kakati nti basajja battu ne bakazi battu ku ludda oluvuganya gavumenti bakyali awo bikyabasobedde tebamanyi kyakuzzaako ebyadda tebamanyi kyakukola beebuuza tukoze tutya okusinziira ku bigenda maaso nti abamu bagezaako okulinda balabe ekintu kino nga kifuloopinga kigende maaso n'okuba nti musajja mukulu gwe bayita Theodore Ekikubo kimulya nga tebalaze luuyi tebataddeeko mukono ate ngera tebawakanyizza kati bagamba nti basabirira ekintu kimu kigende maaso n'okuba nti Sekikubo kimulya naye nga baganye amule gategeeza dda nti bangi ku babaka mu palamenti y'eggwanga eyo bakkiririza nnyo mu eyaliko akulira oluvuganya gavumenti Mataasi Mpuuga Nsamba newankubadde bangi ku bano era baagaana okuvaayo okulabika nti kino bakyoleka nga bangi bambi basajja battu baasirika busirisi wakati mu butagenda maaso n'okuleka nti balaga sayidi mu ngeri emu oba endala mu ebyo bye tugenda maaso n'okulabika nti twongera okwetegereza mu ebyo bye tugenda maaso n'okulabika nti twongera okuzuula kakati ebyokulaga sayidi atuwuliriza kakati nno awo tuli era mukwano gwange mpuliriza njagala nnyo tukimanye nti ababaka bano bwe tusindika mu paliamenti oba oliawo kino kye kimu ku biraga nti abamu bagenda kutuukiriza bigendererwa byabwe abamu kugenda mu paliamenti bagenda kweriira nsimbi na kunoonya mikwano so si kubeera nga baweereza omuntu wa wansi ebuvuddeko mwenna mwalaba bannamawulire babuuza omusajja n'amayiddwa nga Hildaman Kiyaga Dr. Hildaman ow'Emawokota ne bamugamba nti obadde ogwawa ku nsonga ya Mpuuga omusajja ono bukya Mpuuga agwa mu shiiti tavangayo yadde kunyega yadde okkola ku nsonga eno kaakati bwe bamubuuza n'agamba nze ebitankwatako sibiwa makulu era kyova olaba mbadde nasirika naye era munnonooza nnyo ne mukasirise kange ensi eyagala okumanya oyimiriddewa kubanga kino kiyamba munnayuganda kiyamba mu wa musolo buli MP yenna eyavaayo n'asirika
n'atayogera ku nsonga eno twamanyirawo wawaagwa. Kyova olaba nga bannayuganda bangi nnyo beebaza nnyo omusajja amanyidwa nga Honorable Lutamaguzi ono nga wenna Kaseke, kyokka ng'ate omusajja ono si wa National Unity Platform. Era bannayuganda baasiima nnyo omukyala amanyidwa nga Honorable Betty Nambooze ow'emukono, nga bano balowooza nti ate omukyala ono alinnya mu kimu ne Masaya Simpuuga. Kumba omukyala ono ye yasalawo dda n'akula n'asawo n'azanya politics ali machuwa. Kakati no mu parliament ekisinga okubeera nga kikwewunyisa abasinza okubeera nga bateekako emikono ate babaka ba NRM. Ababaka ba NRM ampuliriza nkugambye be basinza okubeera nga bassaako emikono. Era kakati ababaka abali kudda oluvuganya bangi nkugambye nti beebulankanya beebuzaabuza. Kyannaku nnyo nti bano twabeesiga ne tulowooza nti bakkiriza wansi wa President Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Era kakati akatego ka mirundi ebiri ababaka bonna abanagaana okussaako emikono ekirungi abasajja bagenda kubeera nga babanja naddala abo abali kudda oluvuganya tusobole okubeera nga tubategeera. Ababaka abagenda okugenda ku mukolo gwa Masaya Simpuuga e Masaka guno gwe yatuumye mbu kwebaza Katonda nabo tugenda kumanya saidi gye bagwako. Era njagala ojjuke nti waliwo amawulire agafuluma nga bano baali beekutte ekitole nnyo nga bagenda ku mukolo guno bonna badikiriyalinge nti bayimiridde wamu n'empuuga ono, wabula ebyagwawo ku Anitanet Amongo byakanga abantu bano ne bino ebiguddewo ku mpuuga bikanza abantu bano ebyemikono. Kakati bangi batandise okubeera nga beekweka nga bagamba nti ku mukolo gwa mpuuga mbwate tebajja kubeera nga bagendayo kubanga batya bannayuganda n'abalonzi baabwe okubeera nga babalaba n'okubakuba mu ttooki n'okubeera nga babavaamu. Kakati omukyala mwenna mumujjukira era ng'ono minisita parliament yafuba okulaba ng'emugyamu obwesige, wabula General Museveni teyasayininga omukyalo ono n'asigala ng'akyali minisita. Kaakati nno abaamulima empindi ku mabega yali omusajja ono amanyidwa nga Mathias Simpuuga. Ono nga yalumirizanga nnyo nti obwerufu bulina okubeera nga bubeerawo, obukenuzi, obubbi, empisa. Y'omu ku baakulembera abali kudda oluvuganya gavumenti n'abagamba musayininga omukyalo nti omuggyemu obwesige. Era ng'ono Mpuuga yeegatta nnyo n'omukyalo ono amanyiddwa nga Anitanet Amongo. Kakati yessaawa omukyalo ono naye azzizza akaka era y'omu ku baasoose okusayininga ku lupapula luno okujja Masaya Simpuuga obwesigwa. Kakati nno katandika butandise akampuuga asattira. Kati wulira ebigambo bibino. Enguzi mu parliament muno esusse fenga abamu abalinako ebiwandiiko ebiri hidden bw'obitunulamu weewuunya n'okwewuunya ani kalaani wa parliament eno agaba ssente mu ngeri y'ekyeyonoonere ezitalina kye ziraga zigenze kukola. Mbadde nsaba bannange abatanaba kuteekako mikono ku kiwandiiko kino nti banguwe embiro. Bwe batakikole nsaba abantu baffe abatuleeta mu parliament wano mubaggyemu obwesige bwe banaakomawo mu kalulu, kuba bajja kuba tebalina makulu, bajja kuba babalaze nti bawagira enguzi. Waliwo abantu wano ababadde beefuula nti bo beerufu nga Honorable Masaya Simpuuga. Nze saalina corruption yonna naye yali avayo n'agamba twagala parliament ebeere njerufu, twagala integrity. Kati ye obwerufu bwe sibulaba. Bino si bya bisiyaga, babita bisiyaga, si bya bisiyaga ng'abantu bwe bali wano bagamba buli bwe bayogera ku nguzi ebisiyaga. No, bino bya buli bwa nguzi bukenuzi bwe buli kusuula eggwanga lyaffe. So nze mmaze okuteekako omukono ne ba ministers okujjako nga minisita ali ex official naye omanyi nti walondebwa bantu kujja kuba kulembera mu palamenti muno ate nga watekinga oath wano. Nsaba ojja oteekeko omukono, naye bw'oba totaddeeko omukono abalonzi bakulinze kuba abantu baffe bakooyi. Don't support it. We are all in the same basket. So some of us must show the population that we are not part. Nti ono Minisita wa Mwami Museveni yavuddeyo n'atukakasa nti enguzi eri mu parliament ono tagirabangako. Akakasiza n'agamba nti bonga bo abalabi ku byama abalina empapula bingi bye basirikidde naye nga kigambo nguzi kifuuse enguzi. Wabula ababaka bano ampuliriza tusabe nnyo kubanga okusinzira ku mbaka amayitwa nga Honorable Theodore Ssekikubo ba MPs bangi batandise okubeera nga badoojinga okubeera nga bateekako emikono ku nsonga eno ey'okujja mu commissioners ama obwesige.
kubanga bangi nnyo abali mu parliament omwo abalina obukiiko obw'enjawulo kati nga ababaka bano abalina obukiiko obw'enjawulo nabo baalyanga enguzi kati wulira nabo baalyanga enguzi ku mirimu egy'enjawulo egy'abatumwangako oba oliawo okubikirira ebintu ebimu obutagenda mu maaso kati bano bangi batya bagandi nabo banaasayininga essaawa yonna ebyama byabwe biyinza okubeera nga biziikulwa nga bijjibwayo kati kyova olaba nga bangi bagezako okubeera nga badoojinga nga beekweka era nga amawulire galaga nti abamu baafunanga ne ku ssente oba oliawo eziva ewa sipiika kyokka nga ababaka abamu bagamba nti kino ababaka kye bakola ekyokussaako emikono mbu tekigendedde kujjamu bakamissionazi Bwesige wabula kitagetinga ate Anita Amongo nga sipiika njagala ojjukire nti bano beegabira ssente mu kwegabira ssente yali Anita Amongo nga sipiika eyakubirizanga abantu bano okubeera nga batwala ssente zino era yali ku ntikko y'okubeera nga mu makkati g'abano okubagabanya ssente zino babeere nga bazirya naye njagala okubuuza olowooza abantu bano bwe beegabanya ssente zino oyo ye yaliwo nga mukalabalaba n'okubeera nga atematema ssente zino ye talina kiyagaba nayo yawa bano bokka ye naavaayo bukumbu nga nkuyege ku ggi kaakati yabukedde olunaku olwaleero ng'abantu b'e Masaka Honorable Sewungu ampuliriza kitokota si kisaanikire kifumba mutuku Honorable Sewungu ebigambo birabika nga naye musajja watu bimuzingidde mujjukira njagala okimanyi nti onaye y'omu ku ba MPs abava e Masaka kaakati bannamasaka balayidde okufana obutanyagwa mbu baagala kusigukula Honorable Sewungu bano nga bagamba mbu yabaliddemu olukwe kubanga ono yavuddeyo n'awagira Theodore Ssekikubo n'amugamba tukuŋŋaanye emikono tukooye enguzi mu parliament tugikooye tukuŋŋaanye emikono bano abasajja tubajjemu obwesige nkugamba ekyo kyakulembera Honorable Sewungu kosa Theodore Ssekikubo ow'Essembabule kaakati Sewungu akazito ke bamutaddeko ab'e Masaka ampuliriza kano si katono era Sewungu ampuliriza bano balayidde ne bagamba tasala eridde e Masaka naye njagala okimanyi ne President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ab'e Masaka beewagadda ne bagamba mutajja kuddayo kyokka gye buvuddeko abadde Masaka n'olunaku olwokutaano President agenda Masaka kati Sewungu abantu bano bagambye mbu Mukatuliki naye mbu Mukatuliki omukafiiri era Mukatuliki ono mbu y'omu kubasamira era atayisa sikaati ebigambo bingi nnyo bye bamwogeddeko Honorable Sewungu ng'era obusungu babujja wa Mathias Mpuuga nga kyebika Mpuuga ono yatuma abantu ate balumbe Sewungu kaakati nno mukwano gwange sooka olire ebigambo bino ojja kakasa nti kino gye kinaggwera tujja kusigala nga omu ku basajja bano ali ku ttaka kampu ya Mpuuga Honorable Matasi ow'ekitiibwa ow'essuuti netetudde era nti batandise okuggula olutalo ku mubaka Joseph Sewungu Gonzaga bamulabanga mbega traitor abaliddemu olukwe ovuute mu munno Sewungu nti e Masaka bamutabukidde era bamugambye nti ovuutya mu munno si basanyufu mbaka Sewungu mbaka Sarah Opendi Patrick Oshabe Nsamba bakulembeddwamu mukama akulembeddemu enteekateeka eno gwe bayita Theodore Ssekikubo be bageze maaso n'okuleka nti balutandise kaakati ab'e Masaka bagamba nti kale bandibadde abalala naye naawe waffe walina okusooka okudifendinga munno bwe muva ebuddu kakati waliwo amaloboozi agagenze maaso n'okuba nti gavuddeyo WhatsApp group emu evuddemu eddoboozi y'e Masaka WhatsApp group waliwo omu atuliza ku ba district councilor Kalungu eyo gwe bayita Mutebi agenze maaso n'okuba nti ategerekese ng'omu ku bayambi b'omubaka Sewungu okumala ebbanga badde atambula naye Mutebi atadde audio neba ng'etambudde nnyo agitadde ku WhatsApp Mutebi ono kigamba okuba nti yeefunyiridde wakati mukwani ku mbaka Sewungu Joseph Gonzaga omukatuliki ennyo ensi gwemanyi nti musajja mukatuliki nnyo era atambula n'omudaali mu bulago buli waraga Mutebi ategeezezza n'agamba traitor oyo eyalidde mu Mpuuga olukwe mumulabiraawo musajja musabizaawo edde emirimu Sewungu bamuguddeko olutalo bamugamba ovuute mu Matasi Mpuuga Nsamba mu odi yeena atuuliriza Mutebi awuliddwa nga alangira mukama we gwabadde akulagana naye okumala ebbanga obusamize agambye nti mumulaba kwambala mudaali atuuliza mu kifuba ne musajja musamize awedde emirimu abyasizza mulaba ng'omukatuliki ali stongi naye musamize emirundi mingi tubadde tugendanga mu ssabo naye bya bufuzi ab'e Masaka bagamba oba Matasi Mpuuga yakolaki oba yakolaki ffe mwana waffe tumufiirako kati Sewungu yamuvuddemu
amulumiriza obulogo n'obusamize yadde nga yeefuula omukatuli kyennyo odi yetambudde tiimu ya mpuga yetambuza egambo oyo gwe mulaba bibuuzo okweredisa ebyamateeka yabigwa sina munnamateeka mutendeke bamulangidde obutaba namaka kalungu ng'amaka akozesa ga maama we bingi biri mu odiyo gye bagenda masolo okuba nti bafulumiza nga balangira Ssewungu Gonzaga naye nga kigema okuba nti kansala ono kunyiiga kwonna kuvudde kukuba nti yavudde Ssewungu yavudde mu mubaka Mataasi Mpuuga Nsamba gwe bagamba nti abadde munne nnyo okumala ebbanga mu byobufuzi naddala okuva mu kitundu eky'e Masaka kakati bagamba nti nga bba ab'e Masaka nga bo ab'e Masaka balina ebyebagatta bingi nawe ekiti omusajja mukulu gwe bayita Joseph Ssewungu Gonzaga yandibadde tagenda maaso nakulabika nti oba oliawo ava mu mubaka Mataasi Mpuuga Nsamba ekitabudde ab'e Masaka mu WhatsApp groups eziwerako naddala mu kampo ya Honorable Mataasi Mpuuga Nsamba ono bali mumwogerako ng'omusajja omusamize atali mu katuliki nga bw'alimba abantu nti n'okwambala omudaali aba alimbalimba nti n'amateeka teyagasoma bulungi odiyo emwegamba nti olwo ne ku bakyala tayisa sikaati ne bwebambuzi n'ojambaza sikaati agenda nayo era bamulangidde obutaba na maka kalungu bagamba nti amaka akozesa ga maama we bw'abeera mu kalulu bigenda maaso n'okulabika nti bivaayo naye nga nsonga za kulaba nti bajja obwesige mu babaka abalumirizibwa okulabika nti beegerera ensimbi ba commissioners aba paalamenti NPAL FM. Kaakati nno mukwano gwange ffe we tuli tulinze kiraga mu maaso nakugamba nti luta ku luta buli ekitambula ekigenda mu maaso nga kifa mu kampu ez'ababaka kasaba nga ba National Unity Platform nja kubeera nga nkikuwa osobola okubeera nga otegeera ekibiina kyo abasajja bano abagenda okukiikirira ffe abantu kakati mu parliament lwaki bakola byabwe kyokka nga n'omusajja ono bijjirwa mujjukira mwenna bamukwata ng'omu kubalidde ssente era bagamba nti ono akolagana ne sipiika Anitanet Amongo mu nkukutu wadde omusajja ono Moses Bijjirwa yavaayo ne yeewakana ensonga zino kati gye bungedde olunaku olwaleero ono ng'avuddeyo amaze okubeera nga yeetongola nti naye badde ensoliman namba mu kibiina ekya National Unity Platform gye buvuddeko ono yavaayo n'ategeeza mbu bagenda kulangirira ekiddako kati omusajja ono okutya ennyo okuyingira NRM kubanga ono nfanfe waba NRM asazeewo n'akola ka pressure group akamanyiddwa nga Eastern bikoze bitya platform kati akabiina kano kagenda okubeera mbu ng'akulira mbu balwanyise okubeera nga munnange bajja Nuupu mu Busoga mbu bo bakwate munnange omumuli ogw'enkyukakyuka basobole okubeera nga banunula Uganda bano nga bagamba mbu Mwami Kyagulanyi talina wagenda kutuusa Busoga njagajoke nti omusajja ono Bijjirwa yamala kubeera nga abba ssente ku bannayuganda abayitirivu naddala abo abali e Bulaaya kakati ono bagezaako okubeera nga bamuwooninga era omulundi ogusooka ono yasonyiyibwa kyokka n'asigala ng'akola ekintu kye kimu mwenna mujjukira ne ku mukyalo oyo amanyiddwa nga mukyala wa Kyabazinga abeera e Bungereza ye yasinga okubeera nga ayabye omusajja ono yafulumya obutambi ng'omusajja ono amusaba ssente mbu ye ajja mukolera ku nsonga ze kaakati ng'ate bino National Unity Platform tebikkiriza era bye byaviirako ne Mathias Mpuuga okubeera ng'atunula ebitukula oba okubeera ng'abimuzaalira ebitukula Makayi byazaalira ku nsiko n'agobwa ku bakomishona n'agobwa ku deputy president kaakati musajja tunasigalawo nga kyenyeege wadde nga sipiika Anitanet Amongo yamulemezaayo mu ntebe y'abwa komishona era nga baba Nuupu bagamba ono si komishona kyokka nga aba NRM bagamba nti ono komishona kaakati ebigambo ne bibeerawo kati gyebukedde olunaku olwaleero nga mukwano gwange mpuliriza Mpuuga byasiba bikutuka kyokka nga Anitanet Amongo ampuliriza Mwami Museveni naye mbu tatudde gye buvuddeko Mwami Museveni yayita mu basajja be amanyiddwa nga munaye minisita owa nsonga ezikwatagana n'amawanga amalala Jeje Odongo ne musajja we Kiryowa Kiwanuka ono nga isabawoleza wa gavumenti n'abagamba ayagala banoonyereze ku Anitanet Amongo ayina ebyobugagga e London ayina ebyobugagga mu ggwanga erya Bungereza bw'abanga yabifuna mu mateeka yabidikiriyalinga ng'amateeka begalagira ga Uganda oba teyabyanja kakati no gyebukedde olunaku olwaleero bano batuuse n'okubeera nga banona omukyalo ono amanyiddwa nga ambasada ow'eggwanga erya Bungereza mu nsi Uganda kakati bano ne bafuna meeting ey'ekyama ne bamugamba twagala otubuulire ddala bituufu omukyalo ono Anitanet Amongo ayina ebyobugagga e Bungereza wabula omukyalo ono ampuliriza yafunye orders kuva mu ggwanga lya Bungereza ne bamugamba nti abo baveeko ne bakubuuza ebibuuzo ebifaanana bitya tobaddamu kigambo na kimu ku nsonga eyo ffe twamala dda kati nga Mwami Museveni ayagala amanye abantu bano ennatti ze bateeka ku Anitanet Amongo zaali za byabufuzi oba si za byabufuzi ng'omukyalo ono alinayo ebyobugagga nga bingi ensimbi yazijjawa wabula omukyalo ono
amanyiddwa nga mukwano gwange ambassador ow'eggwanga lya Bungereza mu Uganda ampuliriza bw'atuuse mu meeting bye babadde bambuuza byonna abagambye nze sirina ansa era bino mujja kubibuuza bakama bange abasingako oba si kyekyo mumpe obudde nja kumala kwogera na bakama bange kye banaŋŋamba njogere kyenja okwogera naye si byakufutuka futusa eri mungweko kivandulo mulowooze nti nze n'ababuli ebigambo nga bino ebiri confidential gavumenti yaffe ya Bungereza si bwetyo bwe tukola tumala kukwogera n'abakulu ne batubulira ekyokukola ne tusooka tubeera nga munnange twanja ensonga bwe munaba mwagala ensonga zino gavumenti yange ejja kubawa amawulire amatuufu ku nsonga zino nga mmaze kubeera nga muntegeeza ddi lwe mugaagala era kakati mukwano gwange ampuliza bagenda kuddamu bafune meeting ey'omulundi ogwokubiri oba oli awo batuuke ku nsonga za Anita Amongono ebyobugagga ddala abiina oba tabiina kati ebinaaba bivuddeyo ebinaaba bivudde wa ambassador ow'eggwanga erya Bungereza ng'alumiriza omukyalo ono nja kubeera nga mbireeta era nabyo bitegere wabula gye buwungedde olunaku olwaleero nga ambassador ono yafuuse dda kyesirikidde ku nsonga zino yagambye nti bbe omusoga talina kyanyega mpaka lwe banaddamu okutuula abawe ansa esembayo ku nsonga eno biibino nabyo bifune tugende maaso ddala ensonga za sipiika palamenti eggwanga lino namba 3 w'eggwanga lino gwe bayita Anita Among oluvannyuma lwa gavumenti eggwanga erya Bungereza okuvaayo neeteeka atuuliriza Natti mu kye bayita Global Anti-Corruption Sanctions Regime baateeka Natti ku mukyala Anita Among omubaka mu palamenti akiikirira disitulikiti y'Ebukedde omukyala mu kaseera ke kamu ng'esipiika palamenti y'eggwanga baminisita abalala babiri okuli abaali baminisita babiri ku nsonga ez'Ekaramoja Mary Goretti Gitutu ne Agnes Nandutu kakati njagala okutegeeza nti abasatu bano bateekebwako Natti mu nteekateeka eya Bungereza gye bayita Global Anti-Corruption Sanctions Regime basatu bano bateekebwako Natti n'abantu abalala 43 boba badde omanyi nti bateekebwako Natti bokka nedda Bungereza ku mulundi ogwo yabadde eteeka Natti ku sipiika wa wano yamutaddeko n'abantu abalala 42 bano bava munda mu ggwanga erya Bulgaria nabo tebasimatuse Natti olwanvumbuyiza eggwanga erya Bungereza okuva mu ggwanga erya Kosovo, Colombia, Russia, Bosnia and Herzegovina, eggwanga erya Zimbabwe, Israel, Lebanon, Honduras, Equatorial Guinea n'abo abavudde munda mu ggwanga eriyitibwa erya Guatemala. Kakati atuliza oluvannyuma lw'okutegeera ebyo Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ennaku z'omwezi nga 11 agenda maaso n'okulabika nti awandiikira ministry ey'ensonga z'ebweru w'eggwanga naddala minisita gwe bayita Jeje Odongo amugamba nti please mwami Odongo genda maaso n'okuba nti wengejinga ab'Ebungereza abakulu munda mu ggwanga eryo bakubuulire ddala kiki kyeba kituufu ayinayo ebyobugagga mu ggwanga erya Bungereza kituufu ayinayo amayumba nga bwe bigambibwa yawandiika ebbaluwa ng'egenda eri minisitule ensonga z'ebweru w'eggwanga ekulumbirwa minisita Jeje Odongo mwami Museveni amugamba nti mbadde nsaba okolere wamu ne Attorney General mugende maaso n'okuba nti munoonyereza mufune abantu abakwatibwako Ebungereza mubabuuze ebyaddala batubuulire amawulire gano baagajjewa kituufu omuntu alina ennyumba oba talina tebayinza genda maaso nokaleka nti bawayiriza omu ku ffe ne tusirika busirisi obanga bamwakiwuzinga twagala tunoonyereze mwami Museveni alagira Attorney General ne minisita w'ensonga z'ebweru w'eggwanga Attorney General banoonye buli gwe kikwatako Ebungereza bamubuuze ayina ennyumba oba talina kaakati abakulu nga balina okukola ng'omukulu bwe yalagidde era netutegeera meeting yatudde highly pressed sources ne zireeta enswero y'oku kisenge bakira bino byonna nga bigenda mu maaso meeting egenda maaso n'okuba nti etuula ministry ey'ensonga z'ebweru w'eggwanga eya wano egezaako okukola nga mwami Museveni bwe yasaba oba bwe yabalagira abagamba nti munoonyereze ayina ennyumba Ebungereza oba talina akati atuliriza wabaddewo a closed door meeting nga tebakkirizaamu yadde b'amawulire meeting yabaddemu Attorney General Kiryowa Kiwanuka ne British High Commissioner muyita ambasada w'eggwanga erya Bungereza wano gwe bayita Kate Aire ne batuula mu meeting nswera ng'ewulira kati wakati mu meeting eyatudde ensonda zigamba
ambasada bamubuuza mukyala Kate bamugamba nti owaayi tulaga obujulizi mumanyi okuwaayiriza ekitulese mu meeting twagala bujulizi mwasinziira ku ki okuteeka ndatti ku muntu ow'okusatu mu banene mu Uganda bujulizi buliwa maama Kate Aire tulaga obujulizi wakati mu meeting ng'etudde omukyala ono Kate Aire ng'alinga aliko ebiragiro byakolerako yakona yadde okuvaamu ekigambo ambasada yaganye okuvaamu yadde ekigambo ekimu bwe kiti bamuga twako obujulizi bw'aba ayinayo amayumba tubuulire gali luddawa twagala bujulizi era byagenze okugwatuliza mu meeting nga tiwali kyonna kibagenze maaso nokuba nti bafuna gavumenti ya Uganda teyina yadde neki kiyategedde ambasada yaganye okubaako kyonna kyavaamu wabula wakati nga alemeddwa okubaako yonna kyavaamu bakkiriziganyiza at least wabeerewo de-escalation temuddamu kubyogerako nnyo kale bw'oba totubuulidde itizooke naye mawulire gakendeere meeting yabaddewo atuwuliriza naye omukyala gwe bayita Kate Aire British High Commissioner mu ggwanga lino yaganye okubaako ekigambo ekimu bwe kiti kyayogera ku sanctions ne tutegeera nti gavumenti y'eggwanga eriyitibwa Bungereza netutegeera nti gavumenti eya Bungereza si neetegefu kubaako bweyino yonna gwe wa Uganda ku nsonga za Aneta Amongo ayina ebyobugagga oba tayina bagamba nti tebajja kubaakinga decision yaabwe yonna gye baakula ku sanctions ezaateekebwa ku mukyala Anita Amongo nti bagenda kusigala nga basirise newankubadde bagamba balina obujulizi naye si baakubusharinga na muntu yenna kale ebintu bwe bityo bigenda maaso n'okuleka nti bitambula wakati gavumenti ya kuno mugezako okulabika nti enoonyereza okwongera okwagala okuzuula kituufu speaker parliament Aneta Amongo ayina amayumba munda mu ggwanga lya Bungereza ayina ebyobugagga byatagenda maaso n'okuba nti ayanja wano otegedde nti byabadde mu meeting yasookedde ddala omukulu ambassador yaganye okubaako kyonna kyagenda maaso n'okuba nti ayogera newankubadde yabadde abuuziddwa abakulu mu ministry ensonga z'ebweru w'eggwanga ebintu nga ebigenda maaso n'okuleka nti bitama kyokka tutegedde nti newankubadde nga meeting eyo kwegamba nti yagudde butaka ne bateekateeka okuddamu okwengejinga Abangereza one on one babeeko information gye bagenda maaso n'okuba nti babajjamu kigamba okuba nti omusajja omukulu ow'enkofiira okuva erwa Kitula ayagala kumanya kituufu ayina amayumba e Bungereza oba nedda era abakulu abatunulizi b'ensonga bagamba nti President Museveni okulemera ku nsonga eno yeetaaga okumanya sanctions zino ziri politically motivated nsonga za byabufuzi ekyakite ate bwe kiba nga tekiri mu byabufuzi ddala nga kituufu omukulu ayina amayumba e Bungereza n'ebyobugagga era omukulu ategeere nti obadde olaba nga sipiika obusipiika munene muzibu ayina n'ebyobugagga ebweru w'eggwanga kakati nti omukulu kimusiwa ayagala ategeere ekituufu nesofa first attempt okufuna information byagudde butaka eswere tutegeezezza byabadde mu meeting nti yadde nga ambasada yakkiriza okubeera mu meeting yakonye kufaananako mayuuni yaganye okuvaamu yadde akagambo kaakati nno mwami Museveni atuuyana zikala ekituufu tannaba kubeera nga naye kennyininyini akitegeera okukyezuulira ng'oggyeko gavumenti ya Bungereza okubeera nga yo yasalawo naye gamba nti omukyalo ono mugagga muvundu abaana be basomera eno ayina za akawunti mpitirivu mu banka ez'enjawulo kaakati mwami Museveni yasindika bambega wabula bambega be tebannaba kubaako kye baleeta alipoota yonna ekwata ku nsonga eno ate ng'ono nakugamba dda gye buvuddeko babadde bajja bakola meeting ez'enjawulo eza seeke ya NRM ng'omukyalo ono bamusenza luti ne bagamba nti katutuule ffe ng'aba NRM naye
naye sipiika tojja tetukwagalamu wava mu FDC oyinza okutulyamu olukwe ebyo bye tugenda okwogera tolina kubeera ng'obitegera ne bamugobera ebweru. Kaakati mwami Museveni kuno kwe yagatta nti omukyalo ono mugagga muvundu era nga kino kiraga nti ne mukwano gwange ampuliriza mu kulonda okujja 2026 amawulire gaalaga nti Anita Amongo yandisendebwa n'abeera nga tagenda nakudda ku bwa sipiika kubanga njagala okimanye bw'aba aliko envumbo nga zino tasobola kubeera ng'akoma okuba sipiika kubanga bingi byalina okubeera ng'atuukiza naddala mu ggwanga erya Bungereza Uganda yaliko amafuzi g'amatwale wansi w'eggwanga erya Bungereza. Kaakati ono teeka kiragiro aba alina okubeera ng'agenda mu ggwanga erya Bungereza naye bamukubako ekibaati kitegeeza emirimu gye abatajja gikola bulungi ku lw'eggwanga Uganda ate nga tosobola kubeera ng'omuwa obwa minisita kubanga era abeera alina okubeera ng'atravelinga mawanga ag'enjawulo naddala mawanga nga UAE, Bungereza, Amerika ate nga gamukubako ennatti. Kaakati ono kitegeeza nti omwaka ogujja 2026 agenda kubeera ng'asigalawo kyenyeege nga talina kifo ky'amaanyi nnyo kiri awo mu ggwanga kubanga akafo ke bamulowooleza nakugamba nti ka deputy oba addira chairman mukwano gwange ampuliriza owa NRM mu bitundu by'ewaabwe eyo byayinza okubeera ng'afuna naye bino ebifo eby'omuzinzi ontagenda kubeera nga abifuna. Ssaabasajja Kabaka Wangale twongera okumubanja ne ba political prisoners bonna bayimbulwe. Njagala okimanyi nti abadde bali mu kkooti olwaleero bazziddwayo munnanga ba Nuupu abazze nga basibwa ate